Kadama TV baana bangi nnyo abatuwadde emboozi y'amagini nga boogera ku magini ddala abaana b'e Oman. Tujja kubeera nga tubaleeteranga buli mwana emboozi ye. Tukkiriza wano Kadama TV nti buli muntu yenna asobola okweyogerera emboozi. Buli muntu yenna asobola okuwa emboozi ye n'aginyumya nga bwe yali. Oli wadde mbogikiriza oba ogigaana naye nga ffe wano tuteekayo buli muntu aba ayagala okubeera ng'anyumya emboozi ye. Twabalaga Kadaamu oyo gwe baawa n'endiga okubeera ng'asula n'endiga. Kadaama Kacappizo ku kyendiga, katusooke tubawe Kadaama Kacappizo ku kyendiga waakyogerako, then tubawe story empanvu ekwata ku Kadaama ng'annyonnyola amagini, engeri gye gaamuyisaamu, engeri gye gaamukwatamu n'engeri ye amagini agali mu nnyumba ye engeri gye gajjamu. Kacappizo wuuno. Ko n'embeera okwo buli ejja tempitako buli ejja naye bannange abaana balaaja nabali nafuna omwana w'endiga neŋŋamba kiki kino bamuwadde asule n'endiga nza kakaliga amaanyi nyala kukasambasamba kagoye bweru nga asula n'endiga awula nze baba bakenala kunzita bussi maama nga nnyina eggume nga tesiri mwangu yeebaliko ssebo obulamu bugamba butya ffe gye tuli bwetutyo mwebale nnyo bye mutukolera kama abateeremu obwangu wataanawo byonna bye mwagala. Kati nali nnyonnyola obulamu bwe mbadde mpitamu. Obulamu bwe mbadde mpitamu nga kale okutandika genda ddirwa nga nali boosi wange abinnyingizaamu. Lwa nsonga bw'eti abantu bano bakozesa nnyo obutamanya bwaffe ate bakozesa nnyo amangu, balina obwangu okuba nga twakayingira mu mayumba gaabwe then ne basobola otuyingizaamu ebintu ebyo okusookera ddala kubanga oba tomumanyi aba takumanyi. N'olwekyo naffe tuba tulina kusala nnyo magezi kubanga luno lutalo twajja mu lutalo era bwe batakulimba nti nno leero owonye nti enkya legeza, bw'obalemererwa basigala bayiiya kikye bassaako. Mu kusooka bw'obalemererwa nabo basobola okumanya nti obalemereddwa oba ebintu byabwe biddayo ne bibagamba simanyi naye basobola okumanya. Kati mu ntandikwa mu kujja najja naye nasooka wiikisi zaali 2 nsooka ne ndwala ekigere naye ekigere nga kinnuma bya ngeri kubanga sirina kyekyaba nsiiba mu niigiina tekyaba kino kinnuma nnyo akasinziiro ne kinnuma olw'okuba mbadde kale ndaba ebintu bye babadde aluusi abantu bakozesa ne nkwata katongolo ccumu ne nsiigawo kuba katongolo ccumu mulungi nnyo akaliba ettalo sipiidi gye libadde liddukirako bw'oba ng'omunywedde n'okumusiiga awaba wakuluma. N'ekirala ebyo ebintu byabwe tebyagala nnyo kiwunya n'olwekyo tebyagala biwunya. N'olwekyo oba oyina okuba ng'ofumba amazzi n'oba ng'okola ki osobola okuba nga omunywa akatungulu eccumu nga bw'osiigako kiba kijja kukuyamba n'okumwezizika bulungi nga bwe nabannyonnyola nti ebintu ebiwunya tebibyagala. Kaakati natandika okuba nga ndaba omukyala buli lunaku nga ndamuloota nga ze mu kisenge kyange bansikako gye nali nga neebisse nga bagisika. Kaakati ngenda okuwulira eddoboozi nga liŋŋamba nti oyo omwana alimu ekijini waliwo
omwana omuto myaka nga 7 kati baŋŋamba mpulira eddoboozi liŋŋamba ng'omwana akola kinga ndaba buli kiro ajja n'asikabula ngati natulwana omwana naye ng'omwana ayina amaanyi genda okulaba ng'omukazi azze omukazi bwe yajja muloota zze nimugamba nze nkooye n'abaana b'okukola ki okubanga basikanga gundi betikava yange kaakati omukazi n'atambula n'agenda naye nga nalaba ng'omwana oyo yansika bulangiti nagiremera naye mba nga ngikwatisiza emikono 2 naye nga ngudde wansi nga ndaba nansika nga nemedde gundi bedikava eyo naye ndaba nga twatuuka mu nnimiro we yagiteera waaliwo ssere n'ebitooketooke nga ndaba ngaewa ebitooketooke n'agita omulundi omulala ndoota omukazi nga neebase neevuunise ndoota omukazi nga ajja naye ambikkulako gundi bedikava nemusamba tteke nemugamba nze nkooye okukola ki okusikanga gundi bedikava yange abaana bagisikanga naawe ogisika kiki kyo nemugira naye olwokukeera ku makya kwe kuloota nga era we yakutte waliwo enkwagulo era nga wannuma omulundi omulala nemuloota nga ndaba ali mu gundi yange mu nsawo naye ng'agigudde saamanya kyeyajjamu kubanga saagiraba ebikoofiira by'oku mutwe byatandika okubula ng'obyoza nekeesi ennene n'ensawo laptop bag ennene zenkozesa buli lunaku nziteeka mu laptop bag ng'ozoza n'ozizinga bulungi n'oziteeka bannayo ogenda okunoonya egundi nga togiraba ekikoofiira tokiraba neŋŋamba kiki bannaye nebinsobera kale ebyokwogera nebinsobera naye nagendanga mu maaso bwentyo nga nfuna ebinsomoza eby'amaanyi n'ozuukuka n'otambula n'ogenda webaka ndekerawo okukola mpozzi lwe tutambudde ssaawa 6 naye lwe tubeerawo awaka ssaawa 4:30 ze nsanga mu luumu yange n'oyingirira ne weebaka naye ekyanzijanga enviiri ku mutwe ozuukuka ku ssaawa 2 bannaye ng'ova mu kisenge kyo otulo ne tukuluma nga atannaba kwebakako era ng'ogenda okwoza ebintu n'otuuka ku sinki n'otuula otulo ne tukutwala ng'otudde nagenda okulaba nga kiyitiridde naye nafunanga egundi nga lwoloota ebintu ebyo ng'ayina byakukoze kakati nti yazokka ssaawa 5:6 bwezityo 5:6 bwezityo bannaye bwe tusisinkana nga wamuloosa ekyo omutwe gukubaluka bwe omulundi gumu n'okikuwaliriza n'okukwatako ku mutwe ne gukubaluka munnaye kati awo nze olwokuba namanya nti oluusi bwe mutunuuligana bwe muyisinganya amaaso bwe muti nekugamba akutunula mugaggo naawe n'omutunula mugagge biseera ebimu basindikirawo nnyo ebikyamu era awo kasita naguwuliranga ku sipiidi nga nziruka nga nkwata mangu katungulu kimu bwe mba nga sirina mazzi gookya mumiisa g'amazzi mabisi ne mukwata ne mumira nengira kyagendanga bwe kityo nga nfuna omutwe ogumba bukirawo buli lwe mbirootanga ne mutujja ne tusisinkana awantu bwe mba sinnaba musisinkana ng'era akyebase tegunnuma naye gunnuma kiseera ekyo oba kwoza bintu n'ogenda ku sinki ekigere nekitandika nekikuva ng'eno ovuddeyo bulungi tolina ttabu n'otuuka ku sinki nekufuukira ekyambika ekigere nekitandika okusiiwa oba akasinziro nekakulu naye nga okibadde tekikuluma tomanyi
gye kivudde tewaliiwo kiraga n'osiga katungulu ttumu oba ne olive oil ne bigenda. Kaakati natandika okuba ng'oluusi weebase. Bwe weebaka wafunanga oba oluusi ozukukusa ogenda mu toilet oba kufuuyisa. Bannaaye madirisa ekisenge kyange kuliko amadirisa 2 era ettaala ebweru eziri ebweru tekuba nti muli kateni zikuba munda. Naye okimanyi Mr. Kadaama bwe kyagiranga ng'obeera ng'akoonya omuntu ng'owulira foosi eri gyejja koona omuntu gasimayina bwe mba nkyogera ng'owulira ekikukoonye ng'omuntu abadde ku sipiidi nekikuwaliza n'okudda siteepu emabega. Kyavanga awo nengira oba oluusi bwebase n'owulira kati katugeze ng'oba omwana myaka nga 12 bwe kityo ng'omuntu azze ng'atambula kwegamba munzikiza najja n'akutomera paka ng'omuntu afuna ng'ekimutega najja n'akugwira. Era kyampaliriza nkuwawamuka newawamuka. Bwe byavanga awo n'ojja ng'oli mu tulo ng'owulira oloota omuntu akuyita erinnya lyo era n'oyitaba ng'era owulira. Naye bwe baayitanga simanyi kugamba oba eno baalinga abayina bye bageraagira kuba wagenda ng'okusimuka ng'owulira ng'ebintu ng'ebitabaladagala bibadde banyookeza oba bye bakolezeza omuliro. Ng'owulira ng'omuntu akuyita era n'oyitabira mu kirooto. Kaakati bwe wayitabanga naye ng'ate ebintu byayogedde tobitegedde. Oba oluusi n'oloota ng'akuyita ne mutambula kuba tuli mu nnyumba ya fuloosato ne mutambula nga mukkirira wansi ku fule eya wansi n'olaba ng'ogenda naye wano we muva okuva mu kisenge kyange okuyita kuga mu ddiro nga ndaba ennyumba emu yeeno gye tulimu nga olaba akukkiriza wansi naye wansi okutuuka nga ku fule okugamba kuva ku fule ey'okusatu okutuuka ku ey'okubiri awo n'olaba nga kizikiza okuyita ku madaala bwe gatyo kizikiza ng'ate olaba wafunzefunzeemu olaba kizikiza naye ng'okiyitamu asiba ebintu bikutabula obwongo toyinza n'obbinyumya nalowooza nti oli mulalo. N'otambula ng'okkirira naye ng'ate otambula n'okkirira naye nga ye atambula ayanguwa adduka ali mu olugoye lwabeeranga pinki mulimu ng'obuddugavu ate mu butuufu aluyina nga nayiti ng'ayanguwa ng'agamba bakuyita yanguwa ng'adduka ye atambula adduka nze ntambula butambuzi atambula adduka akkirira. Naye bw'okutuuka mu fulo eya wansi wabeera ng'olukungo olugazi naye nga wavaayo kuba jjukira ova mu kizikiza kati ate ng'eri ebweru oluggi olaba luggule lugazi nga bwe wali badde ogeza ng'oba oluggi omulyango gwa kereziya oba okugamba nga oluggi lwa geeti lugazi nnyo. Kati nga wavaayo layiti ng'olaba eva bweru nga naye y'amaanyi nnyo ate si layiti kuganga eringa ttaala naye nga olaba balubu ekuba nnyo nnyo nnyo. Kaakati ye teyatuukanga eri ogenda okutuuka wansi mu fule ya wansi ndaba olukubo lunene lugazi kati nga ndaba ate ennyumba ya teirozi ng'ate ndaba enfuufu eyingidde ng'ebalinga abaleese mu mmotoka ebayiwamu ekimotoka ky'etipa ebayiwamu enfuufu. Kati bwe natuukanga wansi nga ŋŋamba waliwo akwagala ne ŋŋamba ani anjagala. Kaakati naŋŋamba waliwo akwagala fuluma. Kati
naye nga bwe ntula bweti ng'ekitangaala kiri tosobola kitunulamu bwoti n'olaba wa gy'olaga kuba kyali kijjudde olukuubo lwonna naye nga bw'otunula bwoti wansi olaba enfuufu ne ŋŋamba ennyumba yaawa eyingiramu egundi ebweru ndaba wakole kati eyingiramu eti enfuufu ennyumba ne mugaana gwoŋŋamba okunjagala nyimiridde sifunaba kufuluma waliwo ka distance akafuluma ne mubuuza nga siraba gwenjagala nga anjagala nga simulaba naŋŋamba gwe nkugambye waliwo akwagala gwe fuluma ne mugamba nti waliwo mukulu wange ne mugamba yanjagala nagamba nkugambye fuluma ne ŋŋamba sisobola kufuluma nga sisibye ku mutwe leka nfulume leka nyambuke ende male kusiba ku mutwe ndyoke nfulume kati ajja yayambuka yali andekayo yayambuke nange ne mugaaka male okufuna akatambaala ndyoke nkole kinfulume ndabe ani anjagala kati mu kwambuka wano ng'ajja afumutuka emisinde yalinnya amadaala nange ne muvaako emabega naye nga ntambula mpola awo ne mpawamuka nenva mu tulo